Mugekiro kya leero Oulanyah Aworeleza Museven President Afudde Yetonze Uganda Yakufuna Gwanga Epya. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri asimye emirimu gy'abadde akudde essomero lya King's College Buddo munnabyanjigiriza omututumufu Patrick Bakamale yafudde eggulo. Magulu Nyondo agambye nti eggwanga lifiiriddwa omuntu omukulu ennyo omukozi naddala mu kutumbula ebyenjigiriza abadde ekyokulabirako ekinene eri abalala. Sekesa mubaka bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Wagamugumbule busomeddwa mu kusaba kukwebaza Katonda olw'obulamu n'emirimu gy'akoledde eggwanga omugenzi Bakamale okubadde mu lutikko ya Pawulo Mutukuvu Namirembe. Omugenzi tumumanyidde ekiseera kiwanvu ddala era akoze kinene mu kutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga lyaffe lino ng'ogyeko okusomesa abadde ajjumbira nnyo okwekulaakulanya mu kitundu gy'azaalibwa abadde kyakulabirako kirungi eri abasomesa bonna mu ggwanga. Twebaza nnyo omugenzi olw'enkolagana ennungi gye twalina naye naddala omulangira Kiweewa Jjunju bwe yalinga muyizi we mu King's College Buddo. Twasiima omulimu gwe yakolamu mu kumusomesa n'okumugunjula. Tetulina kubuusabuusa nti n'abayizi abalala bangi abaayita mu mikono gye baaganyulwa nnyo era ba mugaso mu ggwanga. Abadde mukozi nnyo mwetoowaze ng'awa abantu bonna ekitiibwa. Eggwanga lifiiriddwa omuntu atali mwangu kuzzaawo. Akiikiridde gavumenti ya wakati omumyuka w'omukulembeze eggwanga retired Major Jessica Rupo asabye abakulu b'amasomero okutwala mu maaso omukululo omugenzi gw'alese mu byenjigiriza. Uganda has indeed lost a father figure and an all-round educationist. In terms of deliverables, his outstanding performance as head teacher at King's College Buddo will forever define his legacy as an accomplished educationist. This endeared him to his students, and because he was a fatherly headmaster, he managed to uplift the academic performance of his learners. I therefore challenge all teachers, most especially head teachers, to emulate the led by being good and caring to their learners. Babadde akulembeddemu okubuulira Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alaze okutyola obuntu bulamu obuweddemu bannayuganda ne batandika n'okukulembeza ensonga ezaabwe ng'abantu nga tebalumirwa bantu balala. Only 60 years, not even 65, not even 70, and he has gone to sleep. But the comfort I get is this. David served God's purposes. And in his own generation, after doing that, he went to sleep. Mr. Bakamale has served God's purposes. Educated many people. We are going to miss him. Today we have many people who are serving their own purposes. Many people are serving their own stomachs. I think our motto is being challenged for God and my stomach. Namwandu w'omugenzi Mole Bakamale agambye nti omugenzi oyo ekirwadde kyamugwiridde dda ku ntono eziise kyokka iwaabo baakoze ekisoboka okutaasa obulamu bwe naye tekyasobose oluvannyuma. Omugenzi wa kuziika enkya ku Lwokutaano ku kyalo Luwunga eka ya Bwe Mawokota ssaawa 8 so nga bajja kusookawo okusaba okw'enjawulo mu ttuntu. Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah Aworeleza President Museven ku bigambo byayogedde ku Parliament kunoonyereza kweriko ng'enoonyereza ku Minisita wa Science ne Teknologiya Dr. Monica Musenero agambye nti omukulu byayogedde empaawo bijja kukosa mirimu gya Parliament. Mwami Museven olunaku lw'eggulo bwe yabadde ku kisaawe e Kololo ng'aggalawo sabbiiti ey'obuyiiya n'ebya sayansi yeyambalidde Parliament olw'okwezinga ku Dr. Musenero era ne yeewera okwaŋŋanga bonna bagezaako okwonoona erinnya lye. Kyaddiridde omubaka Yona Musinguzi wa munisipaali y'Isingiro okuwabira Dr. Musenero eri Parliament ng'alumiriza nti yadyekaddyeka pulezidenti nga yeekwese mu by'okukola eddagala lya COVID-19 n'amutwalako ensimbi obuwumbi 31. Omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda yeegayiridde sipiika akozese obuyinza bwe yogereko ne pulezidenti nti akomye okuwalampa Parliament kyagambye nti singa tekirekebwa kityo kijja kutaataaganya emirimu gya Parliament n'okubeera mu buwambe.
And the chief executive said, I will go for them. That is very frightening because in the 9th Parliament, when we lost a colleague here, the Honorable Nevanda, the chief executive started like that those who are hiding in my parliament, in fact, that time he said, in my parliament, I would get them. And that's how Commissioner Chris Variomuns was arrested in Fort Potro and detained at Inja Road. I went to see him. They had even denied him slippers. He looked like a criminal, yet he was a commissioner of parliament. Because the decision is now taken by an institution of parliament. So, Mr. Speaker, the studio issue I'm raising, whether you not, as the head of this institution, need to speak to the chief executive not to issue public threats against the institution of parliament and against individual MPs who are protected by the law to do the work of parliament. Wabula Jacob Oulanyah agambye nti byayogeddwa President si byakulemesa parliament kola mirimu gyayo. I would not take it at the level of an attack on parliament because this parliament is here. If there's an attack, we are here. When you attack, you respond. But we don't feel any attack as of now. There is no attack. If the president said those things, he was probably angered by the select committee on science and technology, which he's so passionate about at the moment. He could have got upset and said certain things. But it does not amount to an attack on parliament. Omulangira David Kintu Wasajja abuuliridde abantu ba Buganda bongere okunyikiza enkola ya mwoyo gwa Buganda ogutafa nga bagitambuliza mu nkole ya kinnoomu nti banazza Buganda ku ntikko. Omulangira Wasajja okwogera bino abadde mu Lubiri e Mengo ng'abadde atikkula amakula omuzaana wa Kabaka Desiranta Namwanje Night okuva mu ggombolola ya Bukomero ku kyalo Kagoggo mu ssaza Ssingo. Agambye nti omukyalo oyo kukiika embuga mu nkola eya kinnoomu kikolwa kya buzira nnyo nti era Buganda yakudda mu kifo kyayo ekituufu singa abantu banyweza omwoyo gwa Buganda ogutafa. Omukyala alaze omutima gwa Buganda ogutafa n'abanga aweereza amakula buli bbanga bonna waasoboledde. Omukyalo ono era nziramu ti muzira kubanga abadde kyakulabirako kirungi nnyo Buganda gye twetaaga. Nze nkakasa asigiza ensigo eyo gy'osiga nkakasa ejja kuvaamu ebyengera eri ensi yaffe Uganda. Twetaaga abantu bwe batyo, abantu balamu, abantu abakozi okuzza Buganda mu kifo kyayo ekituufu mu Uganda ne mu nsi yonna. Nze nina essuubi era ndi musanyufu nti Obwakabaka bugenda bwongera okuggumira naddala nga mmwe ng'ate mubwagazisa ne mutegeeza abaana abato bwe babawabye ne mubawabula. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. Omukulu w'ekika ky'Engo Omutaka Muteesaasira Ttendo Keya Namuyimba akubiriza abazzukulu ba Buganda okulabira ku muzzukulu we Namwanje okukolerera Obuganda. Buli Muganda gy'oli Kabaka kye kitikkiro kyaffe kitukakatako okukolerera Obwakabaka bwaffe naye nga tuviira ddala mu mpya zaffe ku Mutuba essiga n'ekikaakyo olwo n'ojjanga naawe okaada ti ddala ozzenga omuzirango. Ekyo nno kikulu. Abantu babadde batandikira butandikizi waggulu nga neeno wansi mu kikaba omubuuza gy'ava kulandula bigere bisatu kumanya nti ddala oyo omuzirango ne Namwanje mukulembedde ssebo okumulaga embuga nti ddala muzirango ddala ava mu ssiga lya Nakabambagiza e Nalugamba. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Simon Senkayo omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ky'enkuluze akaatiriza obukulu bw'okuleeta amakula embuga. Kyanjawulo nnyo okufuna omuntu ssekinnoomu asobola okuba n'omutima n'omwoyo buli mwaka ate olumu waliwo yakolera emyezi egiddiriŋŋana. Kale ku lwankuluze ebiseera ebisinga abantu bangi olumu tebamanya makula bwe gayambako naye Ssaabasajja Kabaka yasiima amakula bwe gatuuka embuga gatwalibwa mu bifo bimeka tubitera okubyogera abantu bafune okusiima n'okwongera okukenkuka mu kintu nti okuleeta amakula kintu ng'oggyeko okuba nti kyannono n'ekiyambako nnyo mu ntambuza y'emirimu nti bw'otunuulira ensimbi ezisaasaanyizibwa kaŋŋambe nga mu masiro okulabirira abazaana n'abantu abangi abali ku mirimu egy'enjawulo kikulu. Kale kino kyongerako nnyo ettoffaali ddene mu kukendeeza ensaasaanyi yali badde egenda ku kintu ekimu ate ne zigenda ku bintu ebirala eby'enjawulo. Ye Desiranta Namwanje akubiriza abantu ba Buganda basse mu nkola ebiragiro bya Kabaka ku nsonga zonna ez'enjawulo zaatukuutira. Nze nali mu olusuku olulwe nina olwange lwentundamu emmere
naye luno lusuku lwa kabaka era emmere yonna nga bemugira byenkota kye mudubudde mu lusuku era nali nange nsaba nnyo lwakuba covid ono yajja nga nange nsaba nnyo kabaka asiime ajje mbulage ku lusuku nze nali sebo nga ndi bwayise nannabi kumakya saba nga 12 nagenda okulya kabaka nga ayogera nti nkubiriza abaganda abantu mwenna muddeeko mu kyalo mukole neŋŋamba ki walaba kabaka ayogedde tulina okugenda mu kyalo era natambulirawo neŋŋenda nembeera mu kyalo netandika okukola bannange nsaba musiimeko nange mbaanirizeeko ebukomero manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunyaakamwa olidde galiki wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Hotels mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna Hotels Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa wamu ne Everready Concentrate Feeds ekirungo ekikuza amangu n'okugejjesa enkoko ez'ennyama n'ez'amagi kuba ku ssimu 0759 31 47 Kimenya mateeka okujja omwana aliko obulemu ku bazadde be ng'omuwabi wa gavumenti David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Omwana yenna alina obulemu ku mubiri etteeka likubbira omuntu yenna okumujja ku bazadde be oba ab'enganda ze okujjako nga waliwo obulabe bwe bamutuusaako. Omuntu yenna azza musango gwa naggomola bw'ajja omwana alina obulemu ku mubiri okuva ku bazadde be era engasi gy'awa mu kkooti ya $48 oba okusibwa omwaka mulamba mu kkomera. Parliament ekkiriza omubaka wa Kibanda South Kalubanga Jacob Atenyi okubaga etteeka ery'ennongooseza mu ssemateeka wa Uganda abantu abamanyiddwa nga bamaragoli bafuulibwe bannayuganda abajjuvu. Omubaka ono Kalubanga agambye nti bamaragoli babeera mu disitulikiti y'e Masini n'Ekiryandongo mu Bunyoro era bali wakati w'emitwalo 2.3 n'emitwalo 3. Omubaka ono annyonnyodde nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 bwe yali akolebwa abantu abalekebwa ebweru tebaateekebwamu ng'erimu ku mawanga ga bannayuganda so nga mu nnongooseza ezaakolebwa mu 2005 bano era baalekebwa ebweru. Whereas the Maragoli, Masoshek, Sabot, Bakingbe and Bahaya people were existing in Uganda before the first day of February 1926 as required in Article 10 of the Constitution, they were never included in the third schedule of the Constitution as one of the indigenous communities. The non-inclusion of the Maragoli people in the third schedule of the Constitution as one of Uganda's indigenous communities has adversely affected the communities since they are not considered as Ugandan citizens for purposes of access to social services. Ebyafaayo biraga nti bamaragoli bayingira mu Uganda okuva e Kenya mu biseera eby'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka mu mwaka 1993 kyokka tebaatwalibwa nga bannayuganda ne bwe kyatuuka kugabira bannayuganda endagamuntu gavumenti yazibawa. Minisita w'ebyamawulire era avunaanyizibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi abadde ayagala Paalamenti erindeko okuwa omubaka oyo olukusa ng'agamba nti gavumenti eri mu nteekateeka y'okussaawo akakiiko akagenda okwetegereza ssemateeka yenna okunoonya ebirowoozo by'abantu kyokka sipiika agaanye okusaba kwe n'agamba nti Paalamenti yakowa oluyimba olwo. The Minister for Justice and Constitutional Affairs submitted proposed names for the President to consider for the Constitutional Review Committee. To the best of my knowledge, the President is still undertaking consultations. The question is, when is that Constitutional Review Committee going to be formed? Because it's the same defense you gave in 2018, 2019, and part of 2020 when I was still chairing Parliament. I remember them very well. Even General Ali, the leader of government business here, knows that it is true. He has been articulating these matters here. Abakulembeze b'Obuyisiraamu mu disitulikiti y'e Kalungu baddiddemu ssente wa disitulikiti y'e Nyombi mu Kibika Amaadi eyeetonze olw'okusitula embizzi n'azigabira abatuuze. Nyombi mu Kibika Amaadi yeekoledde erinnya wiiki ewedde ekifaananyi bwe kyabunye ensi yonna nga zitudde akabizzi agabira abatuuze b'e Kalungu eyo mu ssanyu ekintu ekyanyizza ennyo abakulembeze b'Obusiraamu nga bagamba nti kye yakoze kiri haraamu tekikkirizibwa mu njigiriza y'Obusiraamu.
Kamadi bwe yalabye ng'ensonga zirinnye enkandago ko ye nti gunsinza aliwa bitono bw'atyo yakubye amavi ku ttaka ne yeetondera abaana Adamu nti teyamanya nti kyakola kikontana n'amateeka g'Obusiraamu nti embizi ezisoba mu 100 yabadde azigabira abantu kwekulaakulanya ate ng'enteekateeka ya gavumenti. Bamaseeka b'e Kalunga bakulembeddwa mu district card wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruuta saako Sheikh Hashim Mugera akiikidde district card wa Greater Masaka Sheikh Swaibu Ndugga gattako abakulu b'amatwale e Kalungu ne b'abayimamu basinkanye Kamadi ku muzikiti omukulu e Kalungu ne abeetondera buto era nabo bamwanukudde nti akuba awumba engalo nti era gunsinza aliwa bitono. Kamadi akubye n'amavi ku ttaka n'alayira nti talikiddira ne bwe kiba kyetaagisa kuva ku bwassentebe ku kifo ekyo mwetegefu okukikola. Waliwo ekintu ky'okola ng'okwetonda si kwe kukimala ne bwekinaaba kyakungalamiza kunkuba kiwoko nja kubeegayirira kimu nti temunkobera mu tawuni nyinza okubeera ninawo omwana naye bwe nnaayingira muzikiti munda mbeeremu omwana nga wange nja kukkiriza nfuna ekibonezo kyonna ekisobola okunaazaako omusiraamu ne bwekinaaba kya kibooko masigidi oba olukiiko luno ne lusalawo nti Kamadi sigala ng'oli musiraamu tambuza emirimu gyo entebe ya disitulikiti weeyo njibawa kubanga lwaki tegenda ku lunaku lw'enkomerero okunnamuzaako. Ono annyonnyodde gye nvuddewe n'abategeeza nti yakulira mu maka masiraamu nti kale baabuwa abadde tamanyi nti kizira mu busiraamu okukwata ku busolobo bumutambuza ddembe. Bamaseeka bamusonye kyokka bamusibiridde entaada nti okuva kaakano alina okugendanga mu ddalaasa annyikize bulungi ziwaliifu ne Zalihamudu ne Sharia. Ku kitebe awo wooli muli baddiini za njawulo era baakulonda nga bamanyi nti oli musiraamu. Kale nno kikulu nnyo nate era okwekuuma n'osigaza ekitiibwa kyo na buli muntu n'akulabira ddala ng'oli wa kitiibwa ng'oli musiraamu wannamaddala. Kyempulidde era kye nawulidde nti okumanya ku mu ddiini y'Obusiraamu kulina background etaakuteekateeka bulungi. N'olwekyo njagala kwongera kukubiriza nti amateeka g'Obusiraamu magazi kubanga bwe bulamu bw'omuntu magazi n'era bingi byetaagisa okumanya. Disitulikiti wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruuta amubuuliridde nti emirimu egikontana n'enzikiriza ye agisigirenga mu myuka we oba omuntu omulala yenna olwo n'akuutira ne bataata baffeeyo ku nkuza y'abaana. Mu kuzaala abaana baffe tubateeketeeke nga baana tuteekerateekera eggwanga. Omuntu ng'oteekateeka omwana tomweteekerateekeranga okuggyako omubi oyo abawo naye omulungi abawaaki abawa ggwanga. Nze muno nfunyemu ekyokuyiga sijja kukigazira nnyo kusinga awo naye nga kyetaagisa abazadde tufe ku baki ku baana baffe. Omwana omuzadde aliriddawa era omutambuliddeko paka ddi. So ku nsonga eyo ssebo kyeyamaani kino Mungu yakireese ne kiyita ku ggwe ekansubire nti eggwanga lyonna ligenda kufunamu ekyokuyiga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes emikisa gyayo egy'okugenda mu mutendera oguddako mu mpaka za World Cup gisebengeredde bweremereddwa okuwangula Kenya olwaleero. Uganda eremaganye ne Kenya ggoolo emu ku emu nga ggoolo ya Uganda eteebeddwa Fahad Aziz Bayo ate nga Kenya yasoose okuteeba Michael Olunga yateebwe yaabwe. Kakana Uganda ne bwewangula omupiira gwesigazisa ne Mali tekyasobola kuva mu kibinja oluvannyuma lwa Mali okuwangula omupiira gwayo eggunze Rwanda ggoolo 3 ku bwereere. Mali ekulembedde ekibinja A n'obubonero 13, Uganda yakubiri n'obubonero 9 nga n'olwekyo tekyasobola kuggyayo Mali. Kenya yakusatu n'obubonero 3 ate Rwanda yekobedde n'akabonero kamu. Empiira egisembayo mu kibinja kino kigenda kuzannyibwa ku Sande no 14. Mali egenda kutuuka ne Uganda ate Kenya batuuke ne Rwanda. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ensi yonna esibye mu kungubagira omusajja omuzungu akyasembyeyo okulembera South Africa Frederick Willem de Klerk afiiridde ku gy'obukulu 85. Omugenzi de Klerk ekyamufuula ow'ettutumu ye President wa South Africa eyakomye effuga bbiri y'abakabbulu omwali okusosola abaddugavu b'e South Africa n'okubaliisanga kakanja. Ono yafuga South Africa okuva mu 1989 okutuuka mu 1994 asinga kujjukirwa nnyo olw'okuyimbula omusajja omuzira era jjajja w'emirembe Nelson Madiba Mandela mu 1990 okuva mu nkomyo gye baamusiba emyaka 27. Oluvannyuma lw'okuyimbula Mandela, de Klerk yawa Mandela ekyanya n'avuganya kuba president mu kalulu akaasookera ddala okuggulawo essuula empya ey'obukulembeze obutambulira ku dimokulaasiya.
nga Mandela alondeddwa kuba President de Klerk yakkiriza okubeera omumyuka we okumala emyaka 2 era abakulu bombiri babangulako n'engule y'ensi yonna ey'okulwanirira emirembe mu mwaka 1993. Kyokka abalwanirizi b'eddembe ab'ekitongole ekiyitibwa Fort Carter Foundation newankubadde ensi yonna etendereza omugenzi de Klerk bo bagambye nti de Klerk yali mumenyi w'amateeka ng'asaana kuggalirwa kubanga mu biseera bya gavumenti y'abakabbulu naye yaliyo nga minisita nti era mu 93 nga ye president yayungula ejje ne lirumba ekibuga Amathatha okakana nga bassa abaana 5 abaali mu tulo nga beebase. Omugenzi de Klerk yaliko obubaka bwalekedde bannansi ba South Africa nga abeetondera lw'ensobi ezaakolebwa ku mulembe gwa apartheid era ab'ekitongole kye bafulumizza akatambi akakwatiddwa nga tannafa n'asaba bonna bamusonyiwe. Banaffe ag'essaawa zino kangawumbe mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye nnyo emirimu egyabadde akulira essomero lya King's College Buddo mu ndabyanjigiriza omukuukutivu Patrick Bakamale eyafudde eggulo. Sipiika wa Parliament Jacob Oulanyah Aworeleza President Museven ku bigambo bye yayogeredde Parliament enoonyereza ku Minisita wa Science ne Technology Dr. Monica Musenero agambye nti omukulu bye yayogedde mpawo we bijja kukoseza mirimu gya Parliament. Mu kiseera kye kimu Parliament ekkiriza omubaka wa Kibanda South Kalubanga Jacob ateeketeeka okukola ennongooseza mu ssemateeka nti abantu abayitibwa bamalagoli nabo bateekebwe mu ssemateeka w'eggwanga era bafuulibwe bannayuganda abajjuvu. Ensi yonna ekungubagidde omusajja omuzungu akyasembyeyo okulembera South Africa Frederick de Klerk afiiridde ku gy'obukulu 85. Bwe gabadde ekiro kya leero agundegunde omuteregga.